Spice Dana ne Roja okusiba liita kyabadde code 4 okusiba omuwala oyo ate immediately n'ateebwa nga Shiba amaze okukola statement ku Instagram ate later bano abagamba nti bakwatagana Shiba n'agenda n'azina n'omuwala ku comedy store. Kakati ensobi Shiba ne Roja gye baakola yakusiba oyo omuwala gw'oyogeddeko Rita nti Kagame bwe yaboggolera Museveni yasooka kubuuza nti Kagame gwensinga amaanyi lwaki amboggolera n'atareactinga n'asooka n'anoonya ali emabega wa Kagame mukuzzaako emabega manyi ntambulirako nnyo mu byobufuzi n'okugeresa mukuzzaako emabega Nyerere bwe yaboggolera Idi Amin yapa ku kalumu agenda akuba Nyerere nga nasoose kubuuza force ki eri emabega eri mu kupika Nyerere nze gwensinga amagye gwensinga n'amaanyi. Kakati Idi Amin mu kugenda nga agubirana munange ng'omuzungu ayise mu Nyerere okukyokooza Idi Amin then force y'omuzungu nevaayo. Kakati ne Shiba teyategeera nti Spice Dana teyategeera nti waliwo invisible force eri mu kusindika omwana ono era omwana oyo gwali muzindaalo naye ng'ate emabega waliyo ali mu kugwogererako ye mukazi wattu kyatamanya ye bwe yawulira omuzindaalo nga gwogera baapakusera muzindaalo naye baalisoose kunoonya ani ali mu kwogerera ku muzindaalo ogwo. Kakati teyamanya nti ono omuwala bamuteze kanyoobwa omwana wa neighbor asobola okujja mu lujjaawo oba ku mukabalazako n'ayonoonawo gwe n'opapa n'okuba omwana naye ne weerabira nti neighbor yayagala dde okukuba oba okulwanako nawe oba okukusiba akuggemu ez'akawunga ono akuteze kanyoobwa. Kakati era bw'omala okukuba omwana oyo gwe bakuteze ng'akanyoobwa bw'agenda ku poliisi okuwaaba oba empanga ffe mu Luganda nga bwe tukiyita aga lwaki teyampise nenjolawo obubi bw'omwana wange ne mmala waakiri ne nazaawo ne omo then nze ne ntwala omwana wange ne mwegunjulira laba bwakubye omwana wange ng'abasirikale bonna bagamba so wamma nno oli muki oli mutuufu. So ne kino bwe kyamala oggwawo Shiba yavaayo muntu y'omu bannange lwaki twabikwata ng'abakulu n'abakulu bannaye kati Spice Dana agenda okuddamu ako understanding nti ono omuwala banteze kakodo n'agenda n'amusumulula olw'okuba ye Shiba yalina missoni ye olwedde omaze okwogera mukulu munno n'akuwuliriza n'aga waayi kansumulula omuwala muwala wa Shiba. Kakati ate ye Shiba olw'okuba missoni ye yali tennakuta kuba yali akyayagala yo omuwala abeerewo ye Lulande n'agamba nedda nze sigenda tumala lulina okugenda mu maaso eno yabadde missoni. Bwe sooka weebuuze lwaki omuwala ono mwamuhaipinga nnyo mmwe ab'amawulire oyo omuwala ani yali amumanyi lwaki mwamuhaipinga haipu eyo yaliko force mmwe ab'amawulire ebasasula ate sibamanyi nagakolamuuko yaliko force haipu eno ebasasula yensonga lwaki mwalekawo amawulire agense nnyo mu ggwanga ne muva ne kuga airport agaali gagende mu maaso ne mutandika okutunusangamu omuwala oyo kamera ng'avumaani Spice Diana ne mwalisoose ne mumubuuza kyabuwaze gw'okujja okuzinira ewange oba nze kyabuwaze okuŋŋa nti ndina kugula ku mudaala gw'ennyaanya. So munnange ekkiriza oba gaana njagala okikutegeezaako nti Spice Dana baagwa mu katego akasinga okuba akabi ak'okusiba omuwala oyo nga tebasoose kunoonyereza ani asindisa omuwala oyo oba ani ali emabega ew'omuwala oyo. Genda ku kibuzo ekirala. Ki ekiddako wakati wa bano abakyala ababiri? What next? Nkulaba okukwo gwe analyst ki kyolaba ekiddako? Muganda wange Dani, music industry no nene nnyo buli omu asobola okufunako waabeera. Music industry kyalo kiramba nti buli omu asobola okufunako waatuula ate nga temwenyigiriza. Music industry ina breathing space nene nnyo buli omu asobola okufuna wassiza. Music industry eringanga mmere ya mukolo buli eyazza asobola okuliira n'addayo nga kkuse. Naye kyannaku nnyo nti ne mu mukolo wabaawo ow'omululu nga babateeka abasatu ku luseniya kugamba tuviire naye nga naye muli abasatu ate mwanattu
asobola okukkuta. Kakati kyekyo ensonga ya munnyinaze Shiba. Shiba alemeddwa okukikkiriza nti music industry eno nnene nnyo buli omu asobola okubeera mu n'abawagizi be. Ate n'atamanya nti n'okubawo kwa Spice kumuyambako ng'omuntu kubanga tosobola kudduka nga teri akugoba buli lw'oba ne competitor naye mu competition eri erethe etaliimu kugoba bantu balala mu business. Ate mwanattu naawe kikwanguyiza okupushingibwa that wave oba that pressure n'ogamba ha Spice antuuzizzaako eŋŋuma nange kaŋŋende mukuba ekimansulo ku mimwa bw'aleeta nina omusheshe nawe n'ogamba kandeete balina mooso kwegana mubeera mu competition eyo eyaani asinga naye ng'eri erethe nti n'okubeerawo kw'omu ku bo ate kuyambako era still omu ku bo nti Shiba bw'abeerawo Spice kimuyambako ate ne Spice bw'abeerawo Shiba kimuyambako. Njagala Shiba ategeere ekintu kimu nti music industry eno gy'alimu addeyoko emabega agisome oba ajjeko ewange buli lwa Sunday. Shiba jangu ewange buli lwa Sunday mbeerawo nkutendeke music industry eno yajja ekolebwa etya. Walingawo abayimbi basatu edda abakadonkamu Sebatta Kafeero ne Basudde naye abasajja abo baayinanga competition eri herethe nti Basudde bw'aleeta nga Sebatta agamba omusajja atutuuzizzaako eŋŋoma Sebatta n'atakula omutwe naye n'aleeta. Sebatta bw'aleeta ne Kafeero n'agamba ha omusajja ow'ekikoofiira ono antuuzizzaako eŋŋoma munnange ne Kafeero naye n'aleeta ne beekuumiranga mweyo embeera eyatonsinga nkusinga naye bali ababiri oluvannyuma lw'okufa munnange Sebatta yanafuwa kubanga naawe kennyini ng'omuntu tosobola kudduka nga teri akugoba. Kakati Shiba Spice ne bw'avaawo tosobola kwegazaanyiza mu space ye otherwise ogwa na bugwi akyala ogwa na bugwi okkirira bukkirizi wansi kubanga naawe ojja kiraba nga tosobola kudduka nga teri akugoba nti obadde ne competitor gw'owulira azitowa mutogenda kuvuganya na bakapakati kubanga si levo yo ya Spice Dana kkiriza okuvuganya okuli erethe kubanga ewakiseka gonna amaduuka agaliyo maduuka ga spare naye mwanattu buli omu atunda tewali dduuka lya ngoye nalimu. Mu Kiyembe amaduuka agaliyo gangoye tewali dduuka ly'amanda naye mwanattu buli omu atunda. Uganda ndowooza erimu abantu ddani abasoba obakunukkiriza obukadde ataano naye ku bukadde ataano awo ndowooza kuliko abantu obukadde nga 15 obucakaze. Kakati ku bukadde 15 Shiba bw'ojjako ababo Spice n'ajjako ababe gundi n'ajjako ababe era mwanattu mujja kwesanga obukadde obwo 15 temubumazeewo. Kakati tukkiriza okuvuganya okuli herethe kubeerewo onaalya n'oli alya yemmere ewooma. Ate njagala okutegeeza ku mwannyinaze Shiba balina mooso njagala nkubulya ekintu kimu nti music industry ono alina amabeere nkiddamu music industry ono alina amabeere akuyonsa naye waliwo time weetuuka n'agamba va ku bbeere n'omulala jjayonke. Kakati Shiba kkiriza bwe bayo music industry ekujje ku mabeere gayo eri mu kuyonsa mwana waayo gwe yaakayalula gwe bayita Spice Dana toteekawo kibeera okuba enkokola olw'okubona wamusookawo naye sooka weebuuze gwe be wasangawo singa baakukuba enkokola waali baddewo. Abantu be wasanga bamaama Mariam Ndagire ba Irene ba Juliana bonna baakwaniriza ne bakugamba jangu eno mmere ya lumbe buli omu alyeka ajja kuvaawa kuse golowooza okujjako kuyina enfuna ya Irene gye kwasala olowooza okujjako kulina enfuna ya Juliana kwe gyasala. So naawe kkiriza Spice abeerewo talina kyagenda kujjako ng'abaddewo. Ate nkugambye eno music industry erina amabeere kweyonseza abaana bayo gwerabika etandise okujjako eri mu kuyonsa mwana omulala omuwere gwe bayita Spice Diana. Ekibuuzo ekirala Dani. Shiba kyagezaako okugamba mbu ali kutya feminist akikola nga kituufu oba ali plastic? Ku nsonga eyo Dani okujjako nga nze sitegeera bulungi kigambo feminist kitegeeza ki naye mu ntegeera yange ey'ebintu ye kennyini Shiba yatamanyi kigambo feminist kitegeeza ki era mbadde nkusaba omufunire ka dictionary omutegeeza ekigambo feminist kitegeeza ki kubanga ekigambo feminist nze nkimanyi nga omuntu alwanirira ekitonde ekikyalo oba ekitonde ekimera amabeere. Bakyala banne Shiba kalungi babeera eyo mu mawanga g'Abawarabu battibwa bawala banne nakati bakyattibwa naye siwulirangako ddoboozi lye nti bannange n'obulamu bwa kadaama bwetaagisa oba kadaama's life matter
takolangako statement yonna eringa eyo. Bakyala banne bali mu malwaliro oyo gwolaba bafa nga bazaala naye tavaayo kusitulanga ddoboozi lye nti naye bannange wano gavumenti kisusse muteeke ebikozesebwa mu malwaliro. Bakyala bannaffe basusse okufa nga bazaala. Kesisi esiiba ejjojjobya abakyala abookeza kasooli ku nguudo Shiba tavangayo na ddoboozi lye nti kale okubagoba tetwaligaanye olw'ekibuga ekiri smart naye mubafuniddewa era mubateekedde mutya. Kabangali ya poliisi yagenda neetomera Rita Nabukenya oyo omukyala teyavaayo kola statement yonna simanyi oba Rita Nabukenya ye yali musajja. Of recently wabaddewo campaign ey'okununula bannyinaffe abaavundira mu mawanga g'Abawarabu. Omukyala oyo teyavaayo yadde okukwatizaako abaawoma omutwe mu nteekateeka eyo ate mwana atuye Spice Dana kalekaleko yavaayo. Kaakati bw'agamba nti alwanirira eddembe ly'abakyala oba alwanirira ekitonde ekiwala mbeera simutegeera kubanga alina ne holikipads naye munnanga abawala bakyagenda mu nsonga ne bateeka ebyayi mu bukyala bwabwe. Naye nga Spice oyo Shiba kalungi tagambye nti oba bannange mpaddeyo bookisi za gundi bwezi teza holikipad ku ssomero bweriti. Kakati bw'avaayo n'akola statement nti alwanirira kitonde kiwala. Ndowooza ekitonde ekiwala eyo gyawangaalira naye mu Uganda nedda kubanga ye Shiba kalungi ate katalina mu Uganda. That's why n'ebya Uganda tebimukwatako nnyo kubanga Shiba alina eddoboozi ly'amaanyi nnyo alina ne ku ssente naye takozesangako ku ddoboozi lye yadde ssente ze okulwanirira ekitonde ekiwala okuggyako jjuzi lwe baamukwatawo oba feminist bw'aba abukolera ku ye then awo mutuufu kubanga munne musajja mukulu bwe yamusimba evviivi yavaayo n'akabeera ffenna ne tusitula amaloboozi kubanga kyali kitukwatawo kuba Shiba bw'aba mukyala nga nange nazaalibwa kitonde kikazi buli ekimutuukako mba ndaba nga kituuse ku maama wange era twavaayo ne tugatta amaloboozi gaffe ne tuvumirira ekyatuusibwa ku mwannyinaffe ne Spice Dana yennyini. Naye Shiba ate ye tavangayo kuvumirira ku bikolwa ebibadde bikolebwanga ku bakyala b'eggwanga omuli obutafuna bujjanjabi gye bazaalira, omuli abakyala okutulugunyizibwa ne mu maka, omuli abakyala okubanga mu nsawo zaabwe temuli ssente, omuli abakyala okusendebwa obudaala bwabwe obwa chipusi ku nguudo, omuli abaana ab'obuwala okufiira ku byeyo. Kakati wagamba nti she is a feminist oze engeri gye saasoma nga nze sitegeera kigambo ekyo naye kyenkakasa yatategeera meaning yakyo. Otherwise bwe kibanga yo okubeera feminist ng'ategeeza ku ye ng'omuntu kuba bwe baamukwata yavaayo n'akuba omulanga mungi nnyo. Kakati bw'aba asinziira ku ye okwepima nti ye feminist then she is right, but bwe kibanga kigenda in general eri abakyala ba Uganda bonna oba abakazi ba Uganda bonna oba abawala ba Uganda bonna bwe bammandwa talinaako yadde nnema. Ekibuuzo ekirala watunuulira olutalo oluli ku social media engeri gye bavumamu Spice Diana ba Shibaholiki ku Instagram bo kibaleka wabbo ng'abayimbi n'ezo ttiimu eziwagira abayimbi abo abaana abo abawagizi baabo. Dani ku ky'abawagizi ba Shiba okulumba Spice Diana ne bamuvuma ebivumo ogwo si musango gwabwe era si banenya. Dani waliyo omuntu ayagala omuyimbi nga ye amwagalira ddala ng'era ye akugamba nti Shiba tasobya. Mu baana abo waliwo n'akyusa erinnya n'agamba kibumba kya Shiba, Amaaru kibumba kya Shiba, Lameka kataago ka Shiba, Nowa mutwe musaayi gwa Shiba. Kakati omuntu oyo nga buli lwawulira olutabalo lwonna nga luli involved ku muyimbi we olaba nga laba luyinza okutaagula omuyimbi bwe buvunaanyizibwa bwe oba osanga okulwanira omuyimbi we. So ku ekyo sisobola kunenya bawagizi ba Shiba kulumba Spice Diana kubanga bo baawulidde nti firimbi efuuyiddwa nti abange buno olutabaalo. Abawagizi abamu tebabeera bubeezi bawagizi but gabeera magye nga kapiteeni kasita aduumira nti kati tulumbe munnaye nga balumbirawo. Ogwo si musango, ekyo kye bayita omuwagizi omutuufu. Era abawagizi ba Shiba oba osanga nze yeekolera itongwa sibalinaako buzibu, ekyo kye bayita omuwagizi omutuufu. But at the end of the day ku bayimbi aba babiri waliwo gwe kirina okusuula. Olutabaalo lubanga ludo oyo mumulaba baganda bange temubaamu draw. Ludo abeera ludo temubaamu draw, waliwo awangula n'awangulwa. Kakati
Shiba ayinza okuba yatandise olutabaalo olw'okuba alina ejjeeri ery'amaanyi ate oba osanga lyataduumya naye limukkiririzaamu obukkiririza naye agamba nti kasita nfuwa firimbi bajja kujja bokka bannwanireko. Naye saagala okomekkereze nga Russia yatandika olutalo ku Ukraine mu ngeri y'akanyoomonyomo. Bw'etandika olutalo ku Ukraine mu ngeri y'akanyoomonyomo yali erowooza egenda gikubira wiikisi bbiri. Olwaleero olutalo lubandadde nnyo mwanange, lugenda na myaka 2 naye lukyamutuddemu atandise n'okuwamba abantu abatuuze abali ku mirimu gyabwe abeetambulira ebyabwe nti owange jja olwanirira eggwanga. Batandise n'okukonkona abasajja abange mujje tugende tulwanirira eggwanga. Kakati Shiba saagala okomekkereze nga Russia lwakanyoomonyomo. Ebiseera ebisinga weegenderezanga nnyo omuntu gw'olowooza nti omusinga amaanyi ate yakukuba talina kyakufiirwa, yakukuba talina kyakukola ki kyakufiirwa. Njagala ojjukire bulungi Shiba kalungi nga mukyali mu lutalo lwammwe ne Sindi nga Sindi akusaba bbato. Nze kennyini nakwata essimu ne nkubira Jeff ne mugamba bwe muwa Sindi bbato muba mugudde. Ekisooka mumusingako ku maanyi ye talina kyakufiirwa mu bbato eno. Kkiriza obagaana Sindi bw'ajja mu bbato ne Shiba kyali kisuubirwa nti asobola omukuba sitiiru aba afunye amaanyi. Naye ate sitiiru Shiba ne bw'akuba Sindi si mawulire kuba yali amusinga amaanyi. Kakati weegenderezanga nnyo okugenda mu lutabaalo n'ekintu kanyoomonyomo eriyo omuntu ajja okkulumba nga talina kyakufiirwa kubanga wamulaze nti omusinga amaanyi. Amawanga agaali gakiri maanyi gaagwa lwakanyoomonyomo. Musajja Adolf Hitler yafa lwakanyoomonyomo. Saagala Brand Shiba naye efe lwakanyoomonyomo. Kibuuzo ekirala Dani. Ensonga ya Spice Diana okwanfollowinga Shiba kimuleka wanga ye Spice Diana. Spice Diana yeegulira data Dani. Spice yeegulira data oba yeesasulira wifi. Tojja muwa nkozesa ya wifi ye oba ya data we. Tojja kumubuulira ani gw'alina kugoberera. Tojja kumubuulira ani gw'atalina kugobererwa. Agoberera oyo gw'awuliriramu emirembe era gw'akakasa nti amussaamu ekitiibwa obanga mukwano gw'ensonga lwaki bw'abadde agezaako okuzimba omukwano wakati waabwe yamugoberera. Naye bw'aba awulira ng'ontakyali mukwano gwe munnange ate era ddembe lye sitiiru obutamugoberera. Kakati gwe Dani buli gyenda gongoberera naye nsobola okugamba nti Dani lwaki tofollowinga Yekolera music analyst oba Yekolera itongwa datawo, it's your choice. Otegeera sinze nnina okukukaka ani gw'olina okugoberera ani gw'otalina kugoberera munnange abaddatawo liba ddembe lyo. Ensonga saagala nnyo nagimalirako obudde nnyo kubanga nandirowoozezza nti eri mayina nnyo okutwala obudde bwange obungi nga nginnyonnyolako. Mu mbeera eno tetunnalaba Shiba ng'aggyeyo feesi wonna wonna. Tugambe mbu Shiba Spice amuliira munda muli eri oba obuzibu bwavudde ku Spice Diana kusiba ono omuwala lita the dancer. Ewaffe e Butambala walingayo omusajja omuyunzi w'amagumba oba omuyunzi w'amaminyise baamuyitanga Sempa so kati yafa n'okufa mule mirembe. Naye nga Sempa akuyunga takukutteeko ng'akuyungira wakaawe nga naawe oli wakaawo. Jjajja wange Adija Nakayiza yagenda n'amenyeko okugulu. Adija Nakayiza bw'amenyeko okugulu muba muli awo ssaawa 7 nga mulaba jjajja Ttema Miranga nti mukulu Sempa nyunga mpola netugamba nno jjajja alabika agenda agenya. Ate Sempa aliwa gwali mu kwogera naye. Kumbe Sempa aliwe ali mu kumuyunga. Kakati ne Shiba oyinza obutalaba feesi ye mu lutabaalo luno naye ng'ali mu kuyungira wakaawe ngoba ali mu kukubira wakaawe. Zezino z'owulya nuclear bombu nti North Korea esinzidde gyeri ne kasuka bomu e Iran ng'esinzidde waka. Kakati ne luno olutabaalo bwe luli essaawa eno omuntu omwekanga ku makya ng'abadde neighbor ng'ayambadde gawuni omulaba ali mu kugenda bamutikkire n'ogamba yiyi eno gawuni yaki nga bulijjo simulaba ng'agenda ku ssomero. Kumbe ennaku zino munnange abantu basomera mu nju, abantu basomera online ng'omuntu bw'amaliriza okutunda amanda ge bw'amaliriza okukola byakola
ng'akwata laptop ye oba ng'akwata ekintu kyonna kwasomera online oba simu ye ng'atandika okukola ebibuuzo ng'atandika okusoma kakati oluvuluma nga bagenda omutikkira gwe weekanga bwekanzi nti ono yasomera wa nga letumulaba naye ng'abadde asomera mu nju ye kubanga okusoma kwadda online kakati ne mwenyina zalabika alwanira online alwanira mu nnyumba ye asinzira mu nnyumba ye n'asindika zirandi mayini bazuka ne zikuba webbaba. Mu kulaba okukwo kati biifu tugyetaaga wakati wa Shiba ne Spice Diana badde balina kubanga olowooza badde bajja kubanga music abadde ajja kubula nga bakwatagana nga Shiba bw'agamba. Kyetwetaaga si ebiifu kyetwetaaga ye competition. Abantu balemererwa okwawula wakati w'ebigambo bibiri beef ne competition. Beef teyeetaagisa talina kyegattako but competition yeetaagisa era njagala neyo gye mukolera emirimu gyammwe bannayuganda oba otunda mmere oba otunda wateekawo buteesi competition toteekawo beef kubanga competition eba yakulinnyisa mutindo timamba nakati afumba katogo nze kankateekemu omuzigo then awo oba okompitinga naye naye bwe mugenda mu beef ojja kulekerera okufumba weesange ng'ogenze ewajjajja mutuula ku ngo oleese eddagala olisimbye mu kawoteeri k'omukazi mbw'akole ki mbw'asenke kye bayita beef yo tegattako ezimbulula buzimbuluzi kubanga bw'ogende wamutuula ku ngo akuwa eddagala oteekewo kawoteeri kagobe woono wesooka weebuuza omanyi okufumba yiga kufumba bw'oyiga okufumba awo ba mu competition. So what we need today is competition, not beef. Mwabaki baana mmwe